abawagizi b'ekibiina kya Nuupu okuva mu kibuga ky'e Kasangati era nga bebamu ku abo abaali baggyeyo empapula nga baagala okukiikirira ekibiina ku mitendera egy'enjawulo. Olwaleero balangiridde mu butongole bonna nga bwe bagenda okwesimbawo ku bwannamunigina oluvannyuma lw'ekibiina kyabwe okulemererwa okugonjoola ensobi ezaali mu kugaba kaadi. Kyetuyita political glory, ekitiibwa ky'obukulembeze, ekitiibwa ky'ebyobufuzi mu Kasangati, Kyaddondo, ntabiro ya byabufuzi mu ggwanga, ekyo ffenna tukimanyi. Abali mu Uganda mwenna n'abali ebweru wa Uganda tukimanyi bulungi nti bw'oyogera ku Kyaddondo oba oyogera ku ntabiro y'ebyobufuzi. Enakane tawuni niyantungamu nze ndaba ekyo tekijja mu nsi, kale mbadde ngamba tuwagira omwana wange ku myaka gyange nali badde sijja na wano n'emyaka 70 naye olwatto mumunge andi ku mutima. Neewuunyiza nnyo ddala okola nga kaadi yaffe eyo yagenze eri omubaka afaana bw'atyo. Lwaki? Nti omubaka atasobola kumanya LC1 wasula mu katundu katayitanga wadde olukiiko lwa LC1 ajja basinkaneko ayogeko nabantu bamutege ne bamuwuliziganye mu myaka 5 kiba kyabulabe. Ekyokubiri neewuunya n'abagabye kaadi babuuzaako wadde wekyamani w'ekyalo mu Kasanga Town 50 nga babuuza ku bagenda kwa kaadi y'MP. Ate era Secretary General w'ekibiina ekyegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga lino NUP. Basabo ne bannyabo tulina ennyiike y'amaanyi ku mitima gyaffe. Bano nga bali wamu n'abawagizi baabwe ko ssabasentebe b'ebyalo ebyolera ddala 50 bakubye olukuŋŋaana ku ofiisi za mmeeya w'e Kasangati Tom Muwonge era ng'ono y'omu ku baali beeyagaliza kaadi y'e Kyaddondo East ne basalawo okugenda mu maaso n'okwesimbawo singa ekibiina kinaaba tekikyusizza mu ebyo ebyafuluma mu mawulire nga biraga abantu ssekinnoomu abaali baweereddwa kaadi. Kati weyakomyewo bandimuwadde etegeeza si musango ate nga Ssembwewa ava mu constituency omuli omukulembeze waffe Kyagulanyi. Neewuunyiza nnyo ddala okola nga kaadi yaffe eyo yagenze eri omubaka afaana bw'atyo. Lwaki? Nti omubaka atasobola kumanya LC1 wasula mu katundu katayitanga wadde olukiiko lwa LC1 ajja basinkaneko ayogeko nabantu bamutege ne bamuwuliziganye mu myaka 5 kiba kyabulabe. Ekyokubiri neewuunya n'abagabye kaadi babuuzaako wadde wekyamani w'ekyalo mu Kasanga Town 50 nga babuuza ku bagenda kwa kaadi y'MP. Olw'okibuuzaako agamba nze tebandabye simanyi vetting yakoleddwa etya nga teri bakulembeze ba byalo kubanga ffe abakulembeze tumanya abantu twetaaga mu kitundu eba tusobodde kufunayo wadde omu n'omu agamba nti yabuuziddwako ng'agenda kugaba kaadi kale kyabulabe. Kera nze nsaasira nnyo mukadde wange wa Pulezidenti Kyagulanyi agenda kufuna omubaka atali wa kibiina kya mukiikiri oba wa independent. Bano era batadde Tom Muwonge ku nninga nga baagala abannyonnyole waayimiridde ku ky'okwesimbawo ku bwa MP oluvannyuma lw'obutaweebwa kaadi. Muwonge mu kubaanukula akakasizza nga bw'agenda okwesimbawo ku bwannamunigina ng'agamba nti akimanyi bulungi nti akalulu kano asobola okukawangula. Bagenda balonda babazzeewo era kibakakatako ffe tulina okuzimba NUP tugifaananye ng'abantu ebaagala efaanane ebeere ya buvunaanyizibwa. N'ebigambo ebyo nalonze akabonero kenja okufuna akabonero ka mupiira si lwakuba nti nagusamba ne gunoga wadde nagusamba ne gunoga kyekimu ku byo naye omupiira guno gutunuulire nga muzzaŋŋanda nga mutabaganya. Mu kiseera kino Muwadanku Nnyingi ye mubaka wa Kyaddondo East era nga yeyaddira Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa Nuupu mu bigere abamu gwe balumiriza nga bagamba nti tabakiikiridde kubanga abadde tabeebuuzaako ku ebyo byatwala mu Paalamenti. Mwada mwamulabayo muzeyi kabuko ekaya kawe yafa